wange nga bwe nakugamba nti abaana bano mukama yabatuwanga kiravu siri waleebyo katulama tebagamba there is no smoke without fire. Yes. Actually there is some smoke sometimes without fire. Is ekintu kya Bruno ekyafuluma kyajjira mu time nga nina stress. I had stress. So munange Bruno tukeera kumacha nga bijjo ngenda kumpewo. Omwana waliwo Sean, you know Sean Styles. Yes. Yajjanga n'atwetera engoye. Yes. Manyi bana yakuguza. Katipolo yajja nanga alina bwe nkuleetedde. Nva mu office ngenda mu mmotoka abundage. Kati nangamba nerera ebyana oba yangamba bikuwaseeko omugamba oba ekyana kikwabiza. Omugamba kyana kati jjukira nze nga ebintu mpulira nnyo ebintu bingi kati nga not too much can shock me. Ngamba biki. Ngamba ekyana balina omuyimbi gwe bagayiwe mweyagala. Nemugamba muyimbi ki. Naye saasooka ate kifaako then I just brushed it off. Tutambula tugenda tutuuka mu mmotoka. Andaga engoye. Naye wakati mu kundaga engoye ngamba kyokamba tobirabye. Alemeza. Nemugamba kyokamba obadde serious mbuyi. Kale ndagaako. Najjayo yali yakubye eddaka screenshot ke. Nandaga. Nemugamba oba omwana yagambye NTV's Farida Naka's spotted with Bruno K. Yes. Something like that. Or my headlines is about screaming. I don't say so kind of chicken. Kada chikano mukaka bubuka kalungi bambinga kalabye. Mukaka ina girlfriend wako bambye. Kata awulira atya. I swear I didn't know Bruno. So you know chance back and but why do people hate me? Why would someone start this? Ono mwana mto. Naye mu bantu bonna bali mu Uganda era alonze bw'abayiikiriza ku kino. So nekindose ebintu bingi. I had just lost a relationship. Nekindose ebintu bingi. Nagenda kati ntuuka eka nga bwe ntukubuli era ne thoughts ne zigenda maaso. Kati ne mugamba Betty, I think I want to talk to this young boy but on TV. Because muyimbi eddoboozi yeddungi Fridays are for bayimbi. So it was a Wednesday. Agamba kale kamunoonye. Betty n'amunoonya era n'amugamba Farida wants to be with you on the show on Friday. Era bipande ne babiteka ngo manyi Uganda zibaganye dononese. Yes. Zibesunga show. Betty are delivering a Bruno. We are meeting ourselves for the first time in studio. Yes. Kati nafuna ndozo obuvumu. Nangamba nengenda kola concert njitume Farida. Bana. Nemubuuza why do you have a song called Farida? Nanga ngenda duyimba. Nangamba okay emboozi bagyogedde tebadde ntuufu but if kimuyambako to take him to another level it is okay. That's okay. Never gonna release the song. Bambika kwano tayi mutabani wange. Ndowooza nga mukitegedde omugambo ku kyalo kuno. Guyitirira ne gusukka. Naye Farida bambi yawummula ate nga kizoka. Mu Uganda n'abantu mwamanyiira. Mukwano olina kuwummula nga ne ssente weeri. Oyagala banno bawummule nga tewali ssente. Oyagala kuwabya abantu. Naye gwe w'okola ku myaka 2 gaziga. Owaye uli omunaamukisa gwe. Ozikoledde emyaka 2 zigaji. Zinajja mu 2 mu ogumu.